tunywere mu kkubo tuleme okubeera abo ababula naye tubeere abo abafiisa ekibi ekigenda nga kirya ensi eno ne batuuka n'okujingajinga ne batandika n'okubuzaabuza ne baleka n'okwonoona obutonde. Katonda bwe yatutonda yatutondera mu ngeri ze ne bafuulafuula gwe watondebwa kuba mukazi so nga ate oli musajja, watondebwa kuba mukazi ate ne bakugamba oli musajja, ne bajingajinga ebiri ebyo. Naye tumaze okwogera n'abaana bano nti ffe tuli bakubeera ngabo, tugenda kulwana ne sitaani, tetujja kukkiriza kufuulibwa, tugenda kumalira okunywezebwa mu byawandiikibwa ebitukuvu. Tubadde e Misiri, Egypt, twagendayo obulabirizi n'abalabirizi n'abakristaayo abasobola, ne tugenda e Cairo. Twali tugenze kwongera kunywera nga abakkiriza abamanyidde ddala nga beekakasiza ddala amazima ti gali mu Bayibuli, gali mu byawandiikibwa ebitukuvu. Twamalayo wiiki enamba ne tulaba ebyeyo. Tetonyangayo wadde ekiyitibwa enkuba. Eno enkuba gye mulaba wano eri teri. Musana mwereere, ebbugumu lingi, naye ate bakozi nnyo n'okusinga bw'oyinza okulowoozaako. Bali mu musenyu naye obulamu babufuna mu mugga oguva wano mu Uganda gulina Source River Nile ne gutuuka eyo Egypt, Misiri gye bayita girwanise mu Luganda Misiri, ne gutuuka eyo. Era baatutegeeza nti ffe ogwo omugga Nile oyo ye taata waffe era ye maama waffe. Ffe wano Katonda tumwebaze nnyo, yatwagala atonyesa enkuba mu biseera byayo, n'atuwa akasana akakakamu, n'atuwa byonna. Naye oluusi Katonda omuntu gwe yatonda ate agenze ng'amalawo ng'asaanyaawo obutonde. Kale gavumenti bw'eyimirira n'egamba tugenda kuzzaawo obutonde, basaba tugiwagire kubanga tetujja kwagala kutuuka mu ddungu. Naye nsaba nnyo ne gavumenti etuyambe. Abantu abo bagenda mu ntobazi nga babalaba, kaakati balabe enteekateeka gye bayinza okubakolera, oba oli awo mwe bayinza ate okubeera entobazi ne zikuumibwa, ebibira ne bikuumibwa. Tuleme okuteekawo ate amakolero amalala. Nawuliddeko abalabadde baŋŋamba ti ate be bagobye ate bataddewo amakolero. Nedda, ndowooza tekibe bwe kityo, kubanga bwe tunaamalawo entobazi tujja kuba tuwedde, tetujja kukyagala. Ffe abaliwo n'abaana b'abaana baffe tebalikyagala. Tukuume obutonde, tusimbe emiti. Era bwe twabadde mu lukiiko lw'abalabirizi ku Lwokuna olwa wiiki eno, twabadde Lweza, twakubiriziddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda lwakuba nti kyabadde leeti nnyo gye muli nti buli mulabirizi gy'anaagendanga nga bwe nzize wano, buli mwana yenna agenda okuteekewako emikono ajje n'omuti ogw'okuzimba. Katwandibadde n'emiti 405 gyandali gisimbiddwa olwaleero, tusooka gisimba ne tulyoka tujja ataguleeta kubanga twagala kunyweza butonde, tutegerere value. Kubanga ate bwe bajja wano ne tubayigiriza, bwe baddayo era ne tubagamba musimbe emiti mugyagale mugikuume. Era yatutegeezezza, yatusabye nti n'abo be tugatta mu kanisa bajjenga n'emiti nagyo gisimbibwe. N'agamba n'abo batugambye omukyala bw'afuna olubuto naye ategeka omuti gwagenda okusimbira omwana oyo, agusimba ate bw'azaala era n'akola ki? N'asimba. Egyo emiti emeka? Naye tasimba yekka. Ndowooza bw'afuna olubuto omusajja taata yasooka okusimba, bw'azaala maama n'asimba, n'omwana oyo ajja kumanya kye bayita obutonde. Kubanga obutonde tubumazeewo, bwe tutaabuzeewo tugenda kubeera mu buzibu bunene nnyo. Kusengula abantu okubadde Lubigi, Bishop akkiriziganyizza naffe bannamateeka gye twali tugamba bulijjo nti nno kirungi nnyo okubanga ddala tukuuma obutonde bw'ensi, naye nga tukola obutonde bw'ensi
kiba kirina okukolebwa nga tussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu, kirina okukolebwa nga tussa ekitiibwa mu muntu wa bulijjo, kirina okukolebwa nga tukola mu bwenkanya so nga tetukola mu kusosola. Era Bishop agambye nti nno katusabe gavumenti awantu awejja abantu mu Lubigi atereme kuteekawo factories ezigenda ate okuleetawo era okutyobola obutonde. Twagala okulaba nga we tubanga ddala gavumenti egobyewo abantu mu Lubigi obutonde bulekebwe wabeere nga tewali kintu kyonna kyonna kigenda kuteekebwawo, naye kijja kukola bubi okulaba nga ate wateekebbwawo factory ez'amaanyi ng'ate omuntu wa bulijjo omunaku gwe twali tusuubira nti nno gavumenti eba erina okukuuma omuntu n'ebintu bye ate nga ye atyobolebbwa oba ng'agobeddwa ngaawo. So obubaka bwa Bishop tubwebaza nnyo era tukkiriziganya naye era twagala okutambulira mu gundi eyo y'emu. Abakulembeze baffe ffenna tusse ekitiibwa mu Katonda, tukyawe ekibi ate buli kye tukola tulumirirwe omuntu wa bulijjo.